Yes, for ADTV jinkwaniriza gwe na followinga nawe ya subscribinga tewaikola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga kade. Eno bagita for ADTV UG. Abali mu ggwanga erya Oman mbatumiddeko Saudi Arabia, abali mu Qatar ne bagamba nti muli babodde nnyo okubanga mugyekumirako for ADTV UG. Nkugamba nti comment section weeryawo obubaka buntera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Mukyala amanyikiddwa nga Teddy Bugingo, ensonga zo zongedde okubanga aziranda eya Pastor Bugingo kubanga amwetondera asobola okubanga akkiriza divorce ekutte wansi na waggulu. Embaga ya Pastor Bugingo ne Makula eri mu giya, kiraga ndowooza meeting zituuzibwa naye nga jjukira Kooti n'abagambye nti yalabula Pastor Bugingo nti tetantala n'akola omukolo ogw'okugattibwa ne Makula nga tebannaba kwawukana Teddy Bugingo kubanga Kooti yeegamba nti mukulu ssebo tukyakulina mu records ziraga nti okyalina omukyala gwawasa, olina omukyala gwawasa era nga ye Teddy Bugingo. Ekibategeeza olina okusooka okukola ki? Olina okusooka okubanga omugjayo mu records zaffe olyoke ofune omukyala omulala. Kooti yo bwetyo bwegamba. Pastor Bugingo agenda kukikola atya? Kubanga Pastor Bugingo alaga embaga agyetaagira ddala nga gyenkomeza, naye agenda kikola atya? Agenda kikwasaganya atya? Agenda kifambatanya atya? Kubanga ensonga zo zongera kubaaka zitabuka butabusi, ziranda bulanzi ku side eyo. Mbaagala nnyo mwenna mwongere okubanga mugifollowinga ate musubscribinge munyigene kale. Bamita Teddy Bugingo kusane Pastor Bugingo Suzani Makula nsonga za mbaga. Pastor Bugingo kiraga ali serious munange ebintu by'okukola embaga. Omwaka gwa 2025 yasuubiza okukola embaga n'okuzimba Pentagon. Yagamba nti bina ebiri agenda kubanga abikwasaganya naye ekyembaga kiyinza okuzibuwalamuko nga embaga nti Kooti ebatekkiriza muntu kola mbaga kuwasibwa. Byawandiikibwa n'okuwandiikibwa sigamba nti Kooti ebiteekawo wabula byawandiikibwa. Oba omenya amateeka Pastor Bugingo tanaba kwawukana na Teddy Bugingo. Era Pastor Bugingo bw'aba ayagala okukola omukolo okuwasa Makula mu mateeka mufuule mukyala we omujjuvu. Kubanga essaawa zino si mukyala we mujjuvu, tebagattibwanga. Mukyala we omujjuvu ye Teddy Bugingo. Kibategeeza alina okusooka okukola ky'okwawukana ne Teddy Bugingo akole ki alyoka afune Suzani Makula mu bujjuvu. Binaggweerawa kubanga ebintu byongera kubanga bikaluba buli lunaku olukya. Ne Teddy Bugingo jjuka ne divorce yagigaana. Kiraga netaliwedde kubanga akola divorce. Pastor Bugingo agenda convincinga atya Teddy akkirize divorce. Ate nga guno mwaka agamba nti agenda kukola embaga naye embaga ye n'abeerawo kubanga byonna Teddy yabisibye. Pastor Bugingo alina kumwegayirira amufukaamirire. Anamwegayirira amufukaamirire. Nze mbagambye tasobola kukola mbaga naawe nga bakyali bafumbo ne Teddy Bugingo ate ng'embaga ajaga. Kibategeeza alina kumwetondera, alina kwetonda. Mugaye munnange nsonyiwa, nyamba okkiriza divorce, nyamba ebintu by'amateeka bitabula olw'osi ebitabula mukono gayi kikino. Owasa omukyala n'omwewasiza omuntu kokola divorce omu bw'aba teyagadde newaba musajja ng'agaanye divorce teyitawo. Divorce teyitawo. Omukumwe kasitaagaano oba musajja oba mukazi divorce batayinza ku processinga. Eba ekomaawo. Kooti bagamba musooke mwesorting. Kooti abagamba dda beesorting buli omu bonabona bafuna bannamateeka, bafuna ba looya, tewali kyavaayo. Teddy alina looya, Bugingo alina looya. Bagezaako kusinkana ne bannamateeka ne bannamateeka. Pastor Bugingo yagezaako kusibanga asinkana munnamateeka wa Teddy Bugingo. Akole ki? Afune engeri yasinzikizaamu Teddy Bugingo okubanga akkiriza divorce n'okubatira okubanga basisinkana. Byonna byagwa butaka. Kibategeeza Teddy Bugingo alika tali ready kubanga asayininga ku divorce papers. Tali ready kubanga Makula omwagaanya okwefunza amaka ge mu bujjuvu. Bagita for ADTV, for ADU News, KBTV, UG, RTV Uganda now. Mwera Embaga.